ffe tumanyi etteeka teryogera ku baani abali supposed kubanga nga balina obutaala ne batalina butaala. Actually abatalina butaala saagala mbagendeko nnyo, wabula etteeka lyogera abalina ki obutaala. Naye kati njagala kutegeeza bw'oba omanyi nti tolina kataala osaanidde kukavugisa oba oli mumenyi w'amateeka. Wenjogerera ssaawa zino, wuliriza, wenjogerera ssaawa zino njagala nkutegeeze nti nammwe aba bodaboda mulina ki? Mulina ki? Mulina ki? Obugombe. Temulina butaala? Temulina? Kaakati linda etteeka linaatandika kukanvuwalira oyo atasaanidde kubeera n'ekitaala, naawe ojja lugenderamu. Tusiba n'abasirikale be tuwangala nabo, kati abamu ababoda bajjamu obunyoomera abapoliisi bawangala nabo. Lwaki ku mulundi guno badirekita bakama babo bennyini beesitukiddemu okulaga obuzito bw'ensonga tebawogera kyekituufu, naye kibadde kiwa obugayaavu olwokuba oli omuvuzi awangala n'omusirikale buli kaseera ku station n'obeerawo obunyoomi eri abasirikale. So buno budde kasa badirekita bavuddeyo abo waggulu, oba oli awo kati buli muvuzi nga direkita nga bwazze yatusane badirekita abalaabayo abali ewala n'obenyigire mu kusomesa bodaboda eggwanga lyonna okusinga okutuma obutumi kyekivaako obunyoomi. Omusomo guno tukola okwetoloola Uganda yonna, naye okusookera ddala twatandise n'ebifo ebyalujesalinga obubenje obungi okusinga ebitundu ebirala. Wano we tuli e Kampala Metropolitan East, era kyekitundu ekyali ekyokubiri ku kitundu eky'eLuiza Embalala okulaba ababodaboda abasinga okufa. So wadde tujja kwetoloola eggwanga lyonna, naye tusoose okutandika n'ezo regions ezasinga okubeera n'obubenje obungi. Okubanga tuengejinga bano abavuzi aba pikipiki, tulaba nti obubenje bwe tusinze okufuna mu ggwanga ku nguudo zaffe zibaamu abavugirako boda nga kwotadde n'abasaabaze. Tulaba ababodaboda abawera 1,700 n'omusobo be baafiira ku nguudo kusinza ku ripooti yaffe y'omwaka 2025, n'abasaabaze abalinga mu 800. So mwendo ogwo si mutono okutwaliza wamu nti abantu 2,000 abaviira abafa nga bali ku pikipiki bakola ebitundu 47 ku bitundu 10. Kati abo betuyita aba vulnerable road users, nti abantu abatambulira ku nguudo bo nga tebalina ekiba protecting nga akabenje kaguddewo. So nga traffic police tusazeewo kubanga tusomesa tubengeejinga naddala mu misomo egy'enjawulo okulaba nti abantu bano bategeera kiki balina okubanga balina okukola ku nguudo. Tulaba violations oba obumenyi bw'amateeka nabo obuyitiridde eri abo abavuga bodaboda, okutwalira wamu ebintu nga okuteekako abasaabaze abasuuka mu omu ku pikipiki zino. Abamu tubalabye aba bodaboda abeetika pipes, ateekako pipes, n'ateekako ebitanda, n'ateekako emitayimbwa n'ebintu bingi, ebintu motoka bye yanditutte n'osanga nga bodaboda yo ng'ebitwala. So abamu bavugira muziwanuwe, n'abalala abasinga bamenya amateeka nga ebitaala, bakuba ebitaala ku redi naye ate nga ye atambula. So tusuubira nti okubengeejinga kuno kwe tulimu tubasomesa engeri gye balina okweyisa nga bali ku makubo. Tomanya kiyinza otuyamba okulaba nti tukendeeza obubenje naddala obuba obwinvolvinga bano aba bodaboda nga kwotadde n'abasaabaze. Ate tuli fekka naye tubeera n'abalala stakeholders baffe, mulabye aba licenses, abagaba licenses nabo kwe bali, n'abantu abalala ba LCs, nti bano aba licenses bajja tuyamba okulaba engeri gye bakwasaganyamu n'ebino ebitongole bya bodaboda okulaba engeri gye babawa licenses nga bamaze okuyitira mitendera egiragiddwa oba gye balina okuba nga bayitiramu. Aba bodaboda abasinga nti bamenyagana amateeka ku nguudo olwokuba nti tebalina licenses. Ekyokulabirako, oli ali ku kitaala alaba mu traffic tajja kuyimirira olwokuba nti amanyi talina license. So bwe bafuna licenses zino tomanya nakijja tuyamba mu kuleeta empisa oba enneeyisa ennungi mu abo abavuga pikipiki.
noli awaddeyo naye mukyamu era bwe tuba tukwata bona abantu abo bakwatibwa bona ne bavunanibwa fenga traffic police abatraffic bafe abakoleza ensobi tubakwata ate ne tubateeka mu disciplinary ne tubacharginga ng'abantu abalala so kyetwagala just information sente bavuzi ba boda boda mu division na Mugongo ate nga nze mwogezi waabwe owa Kiso olwaleero tukyaziza deputy director wa traffic mu ggwanga n'abakulu bekikwatako bonna ba permit n'ekigendo ky'okulaba nti abavuzi baffe mu kaseera wiiki ejja nga balangidde ebikwekweto ebigenda okukwata boda boda zaabwe tubisalire amagezi ng'obudde bukyali lwakuba ntitufunye okusoomoozebwa nti tetunnaba kwanukulwa kiramba kumanya muwendo gwa pamiti omutuufu ekyo nno oluusi oba oli awo kiteeka abavuzi mu kateebe n'okubakwata nga bakyebuuza so nja kusaba traffic eyongezeyoko ebiseera bya operation I think omwezi nga mulamba tuongere okulaba nga tubasagulira bwe balina okujja ssente newankubadde nzeezi yatuwa kati nga abavuzi abali wano basuba kumpi mu 15,000 bw'obalabala mu ssente tezisobola kuwa bantu bano bonna ntandikwa okulaba nti basobola okufuna pamit so ojja kusaba poliisi esooke etwongere akadde then tusomesomese ate tusagule n'amakubo amalala galina okwongera ku ssente muzeezi yatuwa okusobola okubadduukirira. Gange nze Sejjemba Fred neyanziza nnyo okumpa omukisa guno. Muli mu musomo guno bazze okusomesa boda boda bakola bulungi naye ebiseera ebisinga obungi bano ababoda beetaaga nnyo okusomesa bamanye ekikulu obulamu bwabwe bo bennyini ne babuteeka mu accident okufa okufuna ebizibu ebyo byonna kubanga singa bamanya nti bwe nvuga obubi ngenda kufuna kino naye bwe ekyo tebakitegeera bafa ekintu kimu ssente nga nkuwa ekyokulabirako owa boda ayina obuvunaanyizibwa obutono ekyokubiri ayina nanyini boda amwetaagako omutwalo ekyokusatu owa boda yeetaaga okulya ekyokuna yafunye abakyala gwe yasuubiza ssente ekyokutaano abantu abo olw'obutafaayo bavuga boda nga bamaze okuteekako ebintu ebitawaanya obwongo bwabwe gamba okunywa ku njaga okunywa omwenge n'aba ng'asobola okuvuga bw'atyo kankuwa ekyokulabirako singa baba bagoberera obulamu bwabwe tunuulire emmotoka ejja n'esiba mu maaso owa boda boda tafaayo kwebuuza ow'emmotoka oli ayimiridde lwaki yajja buzi n'ayita eno okugenda okukkakana ng'atomedde omuntu n'olwekyo nze kye ŋŋamba poliisi bw'eba etegeka emala okuyita mu bantu babawe ebirowoozo byabwe ng'abantu lwaki accident kuba zituuka ku ffe ffennyini ne batutomera kubanga nze nange olumu bantomerako naye nga yali ensobi yaani ya boda boda ekiro. Omukisa guno erinnya bampita Medi Mwavu chairman wa boda boda mu Kira municipality ate era eyegwanyiza entebe yero C1 kyali wajjala njagala okutegeeza abatulaba ne bannayuganda ne baganda bange bano abapoliisi emisomo gino tusaba gyongerere ddala nga kati mu Kira municipality tulina division 3 twandisabye nti emisomo gino basooke bagyongere buli mu division kubanga naffe tukyalina omulimu gw'okusomesa baganda baffe bano ku nsonga y'okufuna pamit naye ate era ne twongera ne twekubira omulanga eri gavumenti. President Museveni yatugamba ababodaboda tubenga tusasula emitwalo 10 gyokka tufune pamit naye bwe tutuuka kuba pamit tebasobola tuwa pamit ku mitwalo 10 president gye yalagira so tusaba ti gavumenti eyongere eyetegereza awantu awo abantu batulemeseza okubanga tusasula emitwalo 10 president gye yatugamba ng'alyeka weeweeta nti asazeewo bodaboda ewenge emitwalo 10 efune bodaboda tusaba ekintu ekyo bakituukirize naye president wabyogera bo si bye bateeka mu nkola so twandisabye ffe ng'abavuzi ba bodaboda twagala nnyo okugondera ebiragiro naye akasente kangi tosobola kumpeesa sente zenkanankana na wa mmotoka ffe twongera kwegayirira abakulu bekikwatako bateeke omulanga gwa president mu nkola ababodaboda basasule emitwalo 10 naffe twatandise enkola ey'okwatirako baganda baffe ababodaboda ngaffe abakulembeze twebaza omukulembeze w'eggwanga nti yatuwa ssente ffe nga mu Kira municipality twafunayo obukadde
100 naye gwe ngoyagala okufuna ku bukadde obwo 100 ali yampuliriza nandaba jangu ku office mubenga musevinga tubakwatireko mufune permit temulinda bakwata temulinda bikwekweto omulango ogwo twagutandika kodda tugaba boda ku kibanja mpola ng'ate boda sente ziziguze twongeramu emitwalo 5 gokka mujje tubasomese mujje ku office abakulembeze ba stage tubabuulire enteekateeka ne bwe guli mubenga musevinga tubawe boda abasevinga tubawa permit tuli mu kwasizaako nga kati kiti kifumba bakafulumya abantu 49 era nga tubakozeemu omulimu ne OC traffic owakira division ogwo mulimu tugukoze tukubira bannaffe abali eyo mulanga abawoza sente bazifuna bazirya mujje mumanye mujje ku office zammwe wano mu Kira municipality Namugongo division yafuna obukadde 10 oli wadde mbo butajja ku municipality n'ogenda ku Namugongo division